Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba oti mulungi atulaba kansuye nti oli bulungi bitambula bitya naawe atuuliza ku Rock FM ku www.rockfmug.com kyokola kyamaanyi nnyo muganda wange gwatuwuliriza olunaku olwaleero tugenzeeko wali mu kyondo ky'omuwalabu tugenze mu ggwanga erya Kata olunaku lweggulo wagenze okuziba nga ebikompola biyitingana wakati w'olutalo oli wakati lwa Israel ne Iran. Amerika yayingiddemu awo mpola mpola naye bwe yasula ebikompola eri mu Iran bazze ne balumba ate abayira ne balumba base ya Amerika eri ekkata bye bikompola betwala by'eggulu bannayuganda nga babyogerera nga firimu. Wano wendi ne muganda wange James Lukwago asinzira wali Media. eh? James Media. James Media asinzira wali mu ggwanga lya Kata. Twagala tusigire ekifaananyi embeera yabadde etya twalabye miiza lunguzibwa tukanga mberenge. Ndi wa mukisa nnyo kuba nti nkufunye muganda ogamba otya Ndi bulungi muganda wa divorce. kyekiriwo naye bitambula bitya Mpola mpola tugezaako gamba otya papa. ndi wanongezaako ndi Uganda tuyiriba buyiribi muganda wange Ekisinga ffenna ffenna tunoonya kawogo. mukulike ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero ebikompola byafuuse ebikompola otusigiramu ekifaananyi sofa embeera eri etya n'okutusigiramu ekifaananyi gulo byatandise bitya mu embeera mwagirabye okutandika okutabika yatandise etya Nga weera bw'obimanyi ng'era bwe byayitinganye ku mitimbagano wabirabye zaabadde ssaawa nga ku 12 we byatandikidde. Kuba twabadde mu gundi zaffe tugenda owulira ebigira ne tugamba biki ebyo. Tugenda ofuluma ebweru nga eggulu likutteko nga biyitingana. ng'olwo mwe mulowooza kiki Mu kusooka tetwaleete tulina kye tumanyi nono nti we twalabye omuliro nga gwaka bano ab'ensi y'eno nga batandise oziyiza biri ebijja byekoonagana mu bbanga ebyoka tumanya nti balayika balumbiddwa beesi kuba twali twazze genda maaso twali twabiwuliddeko ko emabegako awo ku media nga batugamba bagenda lumba kata naye nga tetuli sure nonta nti we twabirabyeko mwe nga bannayuganda abawangalira ekkata ebintu bino byabaddewo abamu twalabye balikodinga bu vidiyo bannange bomu zitulumbye ebikompola bitulumbye mututeeremu essaala twagala omuntu omusigira obunkenke obwabadde mu Kata mu kawungeezi k'olunaku olw'eggulo okusiigira ekifaananyi bo obunkenke bwabadde bw'amaanyi kuba bye twali tukoma birawa mu firimu kyekisooka okitegeera nti olaba ebintu ono ayisinga bijja eno noono n'aweereza aziyiza okitegeera nti twanextend nti waliwo ne gye byakubye lwakuba nti noomanyi nti zino eno ensi tekkirizibwa kufulumya bintu byayo kuba batuwadde newone batugamba asinga okwatibwa nga ofulumiza vidiyo yakoze oba waliwo ekyakuseddwa biki musango okitegeera naye nga bintu byakubiddwa bwalwanya obwenkenke bwabadde bw'amaanyi lwakuba nti ekyayambye nti eyo besi gye baali batagetinzeeko ffe tuli walako ku yo naye nti oba olaba where they are heading nti abasinze okukosebwa oba abafunye obuvuno bye bali abali okuliraana eyo gundi esosi gye baadde bali bategetinze gwe nga gwe walabyeko ku kikompola bwe kifaanana natuukiddeko ddala ku siini muganda wa nendabaku nze gwobadde mulundi gwange wanate nina okuwitinesinga okulaba bye mbadde ndaba mu firimu bibiira bitya okitegeera kuba byadde bigwa nga baba babiguze babizikiriza bigwa mu bifo ebyenjawulo abafunye ku kyansi ne babirabako nga poliisi nabatandika kujja kubatuukako ofuna kyansi ekirabako n'okwata ka vidiyoko naye era n'okyesigaliza tolinawo okateeka omuntu kati omulala asobola kuba nze nakyayalizeeko Dubai nga babimbuuza nimbawa naye nze kati nze ali wano eno muntu nsobola oteekako kuko ebyentaddeko naye ebitali so sensitive nnyo ebiraga nti nno nti twakoseddwa mba sisobola bira kuba eno enziye protectinga eraga nti tutunulire
obwengula bwa kata ne UAE okutwalira wamu bwabadde Mm. twagenza okwebaka nga bagaddewo ennyonyi zitambula okugenda mu nsi okwetooloola ensi yonna embeera soffe eri etya? Ye obwengula baasose ne babuggala olw'ebyo ebyabadde birungi nti bazikiriza kwawaddeyo twaddeyo n'omweso gwabadde ne waliyo ba officials abaali bava e Uganda bali wano eno baabagaanye okulinnya ennyonyi nga tezikyatambula naye zagenze essaawa wera saawa zibadde 9 ne baleka tugana ne tulaba official gundi from government mbu batadde bazitadde ez'okumakya nti bazikiriza bakkiriza otambula embeera nebeera ng'edda mu nteeko naye twagenza okugenda muno twebuunga erugambo eyo muleeti nga tewaliwo uba nga tezikyakola kuba abantu tukozesa uba nga tezikyali ku mukutu buli omu bamugambye asigale bwali gamba nga tuli mu bweraliikirivu obwo. Akasatiro kaleeseewo impact ki mu kata omuntu woba omusiigira ekifaananyi akasatiro abaddewo nga mmwe kakasatiro nga bwe nkugambye nti kati ffe abantu abamu tekakoseddwa nnyo ffe abali eno naye abali related abali area kozi abantu emmotoka zaabwe zayonoonese waliwo metro eyakoseddwa kwegamba waliwo ebintu ebimu ebitonotono ebyakoseddwa bye batasobola kukulaga ate betukkirizibwa sharinga naye nga gwe kyoba omanya nti nno abantu bosalabeko kale yakoseddwa nga muntu ng'omuntu naye nga oba olabye ekyapeniza era omanya nti walina obbaawo eyalumiziddwa naye nga bw akajagala katulese nga tuli awo deno batumanye ne bagenda tugamba terigenda kukola leero mwasuze mind nkya terikola enjayo tukuwummula naye twagenza okukera ku makya tugamba yembeereze mu nteeko kati ennyonyi bazitadde emirimu gikwajje nemuddayo kukola netuddayo okukolerawo ku makya saawa zibadde 2 genda ku mulimu. Abamu ku bannayuganda badde so excited nga ekintu kitiisa naye mu mbeera eno yonna bannange ekikompola kizze ekikompola banaye nkirabyeko kiki ekyabasanyusiza ennyo abamu nga bintu bitiisa ne balinga abalaba firimu nanti kati olaba nga bwe nkugamba nti kino ekintu kyabadde kipya ku bantu abamuku nti tubadde tubiraba ku baneighbors baffe nti babifuna kati bwe kiba nga kiri wano eno tulaba ddala nga kipya nnyo mu maaso gaffe olaba kinono kidda eno kyatwalidde ddala kikangaaga 3 nga beeyisiŋŋanya nga muli awo mwetegereza kikompola ku kikompola nkugambe buli yabadde munda tugambe nti nezaadde nga za accommodation wenabeeredde nze wenabadde nga bonna bafulumye ebweru tewali ali munda kozi sound ezo zaadde zikola ng'obvious tusobola sigala munda newobweraani embeera buno bubaganyi nga bwabaddewo bo gabatwala gavumenti eya kata abantu ba bulijjo babawadde bubaka ki waliwo sirens ezitera okukubibwa nga waliwo obulumbaganyi obujja zabaddewo ezo nakati olaba kati kyeki kyenkunyonyodde nti sayini zabaddewo ku bifo ebyo ebiri niya wali eri ebiriraanye sosi kye babadde bagezaako naye fe ababadde bali eno nga tewaliwo sayini zonna kugamba nti nobaba polisi eri ekulira ebituuse eba biki nga tewali naye nga gavumenti yo yavudde neetegeeza kingammwe abawangaalira eyo yabagambye eki gavumenti yo yavuddeyo ng'etuwandikira ne tugamba tubeere bakakkamu buli kimu kiri mu nteeko tetukkirizibwa iyo yavuddeyo kozi byali bitandise vidiyo zaadde zitandise osatulating ennyo wali eri buli kyenkunyonyodde nti waliwo ezaafunye obuvune byebintu ekyazi ne bavaayo ne batuwa ogundi ne bagamba temutukkirizibwa kukola bwetulinawe muti egamba awo ne tubeera nga tusiizinze fire ne musala akaliro kakati bwe natunuulidde abamu ku bannayuganda abagezaako okutuwa information eva mu kata n'okwetooloolawo before nga tebanakuba kata kulumba kata ebikompola bayita ku kata eyo nga bigenda e Iran oba Israeli
Kuwait. Kuwait baadde balinamu baadde like nti tuliraanye ezo ensi Kuwait Saudi be babadde like bino birwatu biraba via media nga basuspectinga nti balina ekintu kye beekengedde mu bwengula bye balaba biki naye they are not specific nga byonna byonna tubifuna via ku media yonda nti weeraawo saawa emu tulyoka tulaba abigira bye badde bagamba nti birabika bigenda Kuwait cause ne Kuwait waliyo base ya America ey'oku mazzi. People are thinking nti bigenda bye bali mu kwogera via ku internet bigenda eri bo. Tagenza okulaba nga ate kata yerumbiddwa kajagalo ne kaba kangi ono ddeeno. Okwekweka mwabadde mwasigadde mu bizimbe oba mwafulumye ne mu olaba eri gundi impact gye kyadde kikola nga tosobola sigala mu kizimbe. First of all, sound gy'oba owulidde ebweru era obvious case ng'olina okufuluma obuuze kiki ekigenda mu maaso okitegeera. Nomala olaba ekigenda mu maaso otunula mu bwengula olaba kiri kyetomeregera kiri obvious case nga tosobola sigala munda muganda wange era olina kufuluma bweru olaba kiki tomanyi kigwa wano kozi olaba bino ebintu abe tubiraba nga w'obiraba ng'oli distance olowooza kiri mu kutargetinga kujja wano wemuyi. Cause many tebamanyi exactly location wawe eri eyo base ebadde bategetinga. Namwe abawangalidde mu kata abamu temugimanyi weeri. Bantu tebamanyi cause kata erabika ng'ensi entono naye bingi bintu byayo byerina abamu gye batamanyi cause banana abantu abasinga kino tuli wane tuli balebalazi. Oli ava ku mulimu ojja kudda waka kweba ogenda ku mulimu kudda kweba kagenda kucakala like that. Kaakati sofa tewaana bakubaawo information yonna efuluma mu mbeera yonna eno yonna nti kati waliwo ekigenda obeerawo embeera zemu neeterera nga bw'erina okubeera. Mpozi ku mutima gwa tulabyawo Amir ayise gundi Amir yakola ng'ani? Ye Prince oba nga olaba president waffe eyo. Mpozi eri mufugibwa abagundi Dansikirano. Nti ayise Supreme Council yonna etuule ku ki ekyabaddewo blessing ku Iran kyeyakozeeko then ne Saudi nevaayo negamba tuli wamu nammwe to give you support in case of anything. Mu lunaku lwonna gye mukoledde olunaku olwaleero embeera ebadde etya during the day time? Ebadde yakazigizigi kwokwetwanase nti okuba kweraliikira kubozi ekyo kyatuguddeko bugi nga tewali amanyi nti no kiki kigenda kubeerawo nti tutuuse n'okukola ne batugamba saawa 6 tune we tudde ewaka tunywa ekitabadde kya bulijjo kozi buli omu abadde tasuubira kikiyinza kuddako. Yakazigizi kadde k'amaanyi kajjasi embeera egenda mangu leero tuvuddeyo omulimu baganye munyuke babatadde mugende. Kakati eri atulaba nga Munnayuganda ali eno ekyaddondo Kampala nawuliddeko abamu nga bagamba ebikompona ebijja bitya mu ddungu siva ku ddungu oba ne binaakuba bitya sijja kuva mu ddungu ebigambo byabadde biyoli yalayidde siva wano ne we binaavuga kiki ekigamba nti temudda Kyaddondo lwaki? Ati olaba muganda wange boosi kitwava ekyaddondo eyo embeera y'ewaka eyo ogimanyi economy. Kati oli agamba nze ne we naakola ntya nja sigala wano nfune 10,000 zange 2 nzifune naye ewaka eyo kati gwenze nkusigiramu ekifaananyi singa olutalo engesi babadde Luganda entino oba ebintu bye baweereza wanene nga babikubye just in Uganda olowooza embeera yandibadde etya? Yandibadde era ya buzigizigi kyova nti oli agamba awaaye byonna babikube naye siva kata. Nawe wabadde omu kwabagamba nti ebikompola kabivuge sifuluma kata siva kata ne baleeta zisabasaba ne we bakola batya tetuva kata kozi nga tufumaze ofuna bye twagala awo tujja kudda kwewaka muganda wange. Eri abakadde bammwe abali e Kampala wano Uganda bubaka ki bwe mubawa kuba emitima gyasuze gye beewanise nga mukanya kimu muteeremu essaala fe abali e kata muteeremu essaala abantu bali e Uganda kati bubaka ki bw'oyinza obbawo? Bakadde baffe abali e Uganda kyenyinza obbaweereza nti bebeere bagumu tuli bulungi just nti kiri kyabaddewo
era kino oba muzadde naawe ogamba omwana wange alige wali olutalo Mm. biri bitya bazadde baffe batukubidde amasimu nze ngambye wange yankubidde kupakasa nambuuza ewammwe we muli we bakubye biri bitya tubuulire Muzeeyi ate yaku- nade muzeeyi yakubidde. yankubidde esimu nambuuza oli bulungi Mm. sira zina zetulaba kiki muli bulungi eyo so Mm. naye ngaembeera yamaze nedda mu nteeko alhamdulillah buli kimu kyagenze nga tebeeraliikirira sofa. Okay. James nja kuba nkunoonyaako in case of anything nga waliwo ekibaddewo ojja kutegeeza n'abalabi abali ku Celebrity Track ne batugoberera ku mikutu kyaffe egy'enjawulo. Oyo James ali wali kata. Omukyala eno naye mukyala Muganda wange toyina mukyala eno siibula abantu sibula kuba tulaba James wagaliza olunaku olungi twaddewo kaseera katono nnyo nga tumanyi tufuna ku update ekiri ekkata era bingi nnyo ebyabadde byogera olunaku olw'eggulu n'abannayuganda na biki ebyayogeddwa ku mikutu egy'enjawulo kasita tufunye naddala omuntu ali mu kata n'ategeeza embeera nga bwe yabadde era engeri gye tumuyina James in case of anything tujja kuba tumufuna James sibula kuba tulaba nyinza sindika bubaka eri bazadde baffe nti babeere bagumu emitima salaba zituteeremu koze tetumanyi kikira ejjanca leero twawonye enkya buyinza okukeera ku makya nga batugamba mbu ate bakubye waffe tetumanyi naye babeere bagumu saala zokka ze bayinza otuteeramu katono ebikompola bino bye baakubye tebyakoonyeko ku ttaka nga biramu oba babifreezinze nga bikyali mu bbanga babifreezinga mu bbanga ne biggwa ne bitandika okwakirawo omuliro tewali kyatonye ku ttaka nga kiri nga tebakisibidde waggulu ekyabadde ngaekyakoonye nati bye byenkugambye nti nno tebaagala tushare eyo information akitegera nti kyekiri kyenagambye nti nno waliwo abaafunye obuvune n'ebistructure ezayonoonese okay kale ebyo byamu byamunda mbimanyi omanyi ensi y'omuwalabu ngimanyi gwegenda abantu abagalo bagambe nti genda mu nsi y'omuwalabu okwate akabenje otegeere ki ekiyinza okubaako weebale awo ogimanyi bajjaku kuba fayini ya mutwalo oguwulire tunaddamu papa kankwerekereze okutuusa olunaku olulala beera bulungi muganda wange. Amina.